Medi Nsereko Sebuliba alumiriza Katikkiro Charles Peter Mayiga okuba omusaale okulemesa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okukyazibwa ku leediyo y'obujjajja Kyabasa. Ono agamba nti Mayiga yatuula ne banne ababede mu gavumenti ya Museveni bannannyini leediyo si ya Kabaka eno, era ne basalawo nti balina okulemesa Kyagulanyi okuganja mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga bw'anaayogera ku CBS mbu abantu ab'omu byalo ababeera ku leediyo bajja kakasa ebigambo byayogera basituke beekalakaase bajjeko nakyemalira Museveni. N'olwekyo Museveni n'alagira Katikkiro Charles Peter Mayiga nti alemese Kyagulanyi okujja ku Kyabasa era tebamukyazanga lunaku n'olumu. Era bw'atyo ne Mayiga Charles Peter n'alagira abakozi ba Kyabasa programs manager Bemukiibi n'abalala Medi Nsereko n'abalala nti tebagezanga ne bakyaza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku leediyo y'obujjajja. Nti tagezanga najja mbulange ngaze kwogera ku mpewo za leediyo y'obujjajja kubanga abantu bajja kumwagala nnyo ajjeko gavumenti ya Museveni. Abantu bajja kuwuliriza by'abagamba bijja kutuuka ku bantu abo b'omu Buganda bajjeko gavumenti ya Museveni nga nenda bugisimufungize. Nti n'olwekyo balina okulemesa Kyagulanyi okwogerera ku CBS kubanga balina okukuuma gavumenti ya Museveni ng'eri mu ntebe ng'egenda mu maaso ng'ekyatembeetebwa ate nga ne Charles Peter Mayiga kwalya ku gavumenti ya General Museveni. Olaba ebiriwo ebyokuba nti Kabaka yawambiddwa yabuziddwa tamanyiwa gyali, abalala bagamba yawambiddwa, abalala bagamba akyaliyo mu ddwaliro naye nga abantu bakakasa nti Kabaka yandibanga yawambiddwa mbu. Byonna bali mu nteekateeka mu nkolagana Charles Peter Mayiga ne mukulu Yoweri Kaguta Museveni generali okulaba nga basaanyawo Obwakabaka bwa Buganda. Kati okusaanya Obwakabaka bwa Buganda tebaagala kulaba muntu yenna abuusa Baganda kubagamba nti tuggyeko nakyemalira ono ali mu kusaanya Obwakabaka kubanga nakyemalira bw'ava automatically ne Katikkiro Charles Peter Mayiga bajja kuvaawo kubanga obuyinza bwa Kabaka bujja kuba bukomyewo n'obuntu bwa Kabaka bujja kuba bukomyewo ng'ajja kusobola okugamba ku Mayiga nti va wano waleme kuba wamukuba ku mukono oba mulemezawo nti lemerawo. Awo tufune ebigambo by'omukulu Medi Nsereko Sebuliba ng'alumiriza Katikkiro Charles Peter Mayiga okuwera President Kyagulanyi okukyazibwa ku CBS FM. You don't know Sikumanyi kyekiriwo wadde ogamba ki kiki wadde mbuulira ne ku peegi yonna jja nenkuwuninga Nsereko muyina vulugu gwe mukola wallahi tulina kyako nze Nsereko mmanyi Nsereko todduka kasigo wandesewo Nsereko nze njagala kuba president tomuyita pulezidenti nga bwajja ku CBS waayo obadde kinaawe reediyo yange abeera ku leediyo kyendala kojja abeera ku leediyo kyendala kwabeera reediyo yange gamba buuza Mayiga See that there's sign for the roof. You don't know Come down by itself. Nsereko omusajja musiraamu sikumanyi kyekiriwo wadde ogamba ki kiki wadde ogamba ki mbuulira ne ku peegi yonna jja nenkuwuninga Nsereko muyina vulugu gwe mukola wallahi tulina kyako nze Nsereko mmanyi todduka kasigo wandesewo Nsereko todduka nze njagala kuba president tomuyita pulezidenti nga bwajja ku CBS waayo obadde kinaawe reediyo yange
Radio yange abera ku radio kyendala. Kocha. Abera ku kyendala. Abera ku kyendala kwabera. Radio yange gaba buza mayiga. Buza mayiga. Buza mayiga. Buza mayiga. Buza mayiga. See that? There's sign for the room. You don't know Sikumanyi kyekiriwo wadde ogamba ki kiki wadde mbuulira ne ku peegi yonna jja nenkuwuminga nsereko muyina vulugu gwe mukola wallahi tulina nze sereko mmanyi todduka sikiwandesewo nze njagala kuba president tomuyita pulezidenti nga bwajja ku CBS waayo obadde kinaawe radio yange abeera ku radio kyendala kocha abeera ku kyendala kwabeera radio yange gaba buza mayiga. Bwatyo Muhammad Nsereko bwe yalumiriza Medi Nsereko bwe yalumiriza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti yalemesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okukyazibwa ku mpewo za Kyabassa kubanga yeeyita Katikkiro yeeyita nti kati buli kimu yasalawo wali jjukira yagoba ne Betty Nambooze ku CBS kubanga naye yali ayogera ebyamazima ate abatwogera byamazima bebakyaza bamunyagwa babedi bwanika abo bebakyaza abakubaganya abantu nga tebaliko si bya ddala bakya bitaano abo bebakyaza ku CBS ba NRM bebakyala ku CBS naye obere ng'oyogera byamazima byakujjako mu 7 tokkirizibwa kujja ku CBS kati tokyaza Mayiga bwe yatuwa order akakwata kaso Medi Nsereko kwogera nti Mayiga yagana Kyagulanyi okutazibwa ku CBS nekana akatambira kwogera dda oli yagenda mu luwumula gamala zone zalinga ebyo besatu wali ku mpoga baloza nti bamugoba bayegoba naye yali yayogerera akatambi kano ku social media ina akateekayo ng'alaga engeri Kyagulanyi gyali w'amaanyi nga Katikkiro Charles Peter Mayiga atya okumukyaza ku CBS kubanga bamugaana nti mukyaza nga Kyagulanyi bamukyaza ku lunaku lumu naye kye baalaba obakazi bwatuuka bwatambula abantu ne batangula ne basitula ne bagamba twali twafadda ne bawera Kyagulanyi ku CBS awuliza akatambi kano tugate naye biri byayogedde ogenda kati musanyu naye Medi Nsereko nali muwambe yekennyini Chibamuwa chakina nacho katangiza kwenda zake zio tunaweza mteka kokko nze sinze Mayiga alikuwa anakaulize bulungi bidambi president simuli gumu sinza kujjukira naye province ngo kujjukira nakyaza Salimu Sale nkyaza ne omugenzi Kiggundu Sulaiman wa Greenland Bank Kiggundu agamba Salimu Sale mwabba ebintu byange na Salimu Sale agamba Kiggundu gwe watuguza kanze ndi wakati nafuna okutya kwali kw'amaanyi Kiggundu ayomba kama Musasire ne Salimu Sale ayomba bayombera mu kuba oba CBS wetwabeera nga akaddeawo nikola mungu akutemu n'amataayi nze koze ntya nze siyimize program yetandika kulemu ezekiro paka ssaawa 3 z'akawungeezi Salimu Sale ayomba Kiggundu agamu munjevuwazza abasajja bamuli babi bagula banka ye amulangira byonna bina byabisinza kwogera cruise eyo nagitya nnyo
nkyaziza abasajja babiri endala gye natya kukyaza Kyagulanyi nakyaza President Kyagulanyi nange nentya ekyantiisa omuntu gwe ngenda ku interviewinga ekyokubiri ngenda kulinza mudiisa ng'abantu abali ebweru abulize President Kyagulanyi kunza ati mubuuza eki President Kyagulanyi ebyokwogera abimanyi nawa naye kusaba tukuba nnyo sajja bajja tuggalawo nagambande katuwalabise kusajja obwo bubi konze President tugende mpola bajja kukola oledi abasajja banvunaane ndiyo kabajja jiggalawo nati katubuluse obusajja obwo butufuze ebbanga gwangu busajja bubi konze mwamu Kyagulanyi President tuli kumpewo nengamba munnabyabufuzi ki gw'ojjukira gwe wasooka okukyazaako in your journalism career mu bulamu bwo bw'amawulire and weetegeka olunaku olwafaanana lutya then siyinza kujjukira naye probably nsinga okujjukira nakyaza Salimu Sale nenkyaza ne omugenzi Kiggunu Sulaiman wa Greenland Bank Kiggunu agamba Salimu Sale mwabba ebintu byange na Salimu Sale agamba Kiggunu gwe watuguza kanze ndi wakati nafuna okutya kwali kw'amaanyi Kiggunu ayomba kama Musaasire ne Salimu Sale ayomba bayombera mu kuwa oba CBS wetwabeeranga akadaawo nikola omuntu akutemu n'amataayi nze nkoze ntya nze siyimize program yetandika kulemu ezekiro paka ssaawa 3 zakawungeezi Salimu Sale ayomba Kiggunu agamugunjavuwazza abasajja bomuli babiri bagula banka ye amulangira ebina bina byesinza kwogera cruise eyo nagitya nnyo nkyaziza abasajja babiri endala gye natya kukyaza Kyagulanyi nakyaza President Kyagulanyi nange nentya ekyantiisa omuntu gwe ngenda ku interviewinga ekyokubiri ngenda kulinza mudiisa ng'abantu abali ebweru abulize President Kyagulanyi kunza ati mubuuza eki President Kyagulanyi ebyokwogera abimanyi nawa naye kusaba tukuba nnyo sajja bajja tuggalawo nagambande katuwalabise kusajja obwo bubi konze President tugende mpola bajja kukola oledi abasajja banvunaane ndiyo kabajja jiggalawo nati katubuluse obusajja obwo butufuze ebbanga gwangu busajja bubi konze mwamu Kyagulanyi President tuli kumpewo nengamba ndowooza owulira gwe wasooka okukyazaako in your journalism career mu bulamu bwo bw'amawulire and weetegeka olunaku olwafaanana lutya then siyinza kujjukira naye probably nsinga okujjukira nakyaza Salimu Sale nenkyaza ne omugenzi Kiggunu Sulaiman wa Greenland Bank Kiggunu agamba Salimu Sale mwabba ebintu byange na Salimu Sale agamba Kiggunu gwe watuguza kanze ndi wakati nafuna okutya kwali kw'amaanyi Kiggunu ayomba kama Musaasire ne Salimu Sale ayomba bayombera mu kuwa oba CBS wetwabeeranga akadaawo nikola omuntu akutemu n'amataayi nze nkoze ntya nze siyimize program yetandika kulemu ezekiro paka ssaawa 3 zakawungeezi Salimu Sale ayomba Kiggunu agamugunjavuwazza abasajja bomuli babiri bagula banka ye amulangira ebina bina byesinza kwogera cruise eyo nagitya nnyo nkyaziza abasajja babiri endala gye natya kyaza Kyagulanyi nakyaza President Kyagulanyi nange nentya ekyantiisa omuntu gwe ngenda ku interviewinga ekyokubiri ngenda kulinza mudiisa ng'abantu abali ebweru abulize President Kyagulanyi tunza ati mubuuza eki President Kyagulanyi ebyokwogera abimanyi nawa naye kusaba tukuba nnyo sajja bajja tuggalawo nagambande katuwalabise kusajja obwo bubi konze President bajja kukola oledi abasajja banvunaane ndiyo kabajja jiggalawo nati katubuluse obusajja obwo butufuze ebbanga gwangu busajja bubi President tuli kumpewo nengamba
Ndowooza owulira bulungi oyo ye Medi Nsereko Ssebuliba musajja wa Kabaka. Ensonga akubuulidde lwaki Kyagulanyi takyazibwa ku CBS. Mbu Mayiga amanyi bajja kuggalawo CBS, bajja ku license alode nga license tebagirina. Kati nno eyo gye kiva okutuuka wano ku Kyakojja omugezi ebibuuzo byamubuuza naga abuuza Mayiga. See that? There's sign for the roof. You don't know nawe tukwagala. Kati bana Nsereko musajja musiraamu. Sikumanyi kyekiriwo wadde ogamba ki? Mbuulira ne ku peegi yo najja nenkuwonyanga Nsereko muyina vulugu gwe mukola wallaahi tuli bakya nze Nsereko mmanyi todduka Sikuwandisewo nze njagala kuba pulezidenti. tomuyita pulezidenti nga bwajja ku CBS Waayo obadde ki naawe? Rediyo yange abeera ku rediyo kyendala kojja abeera ku rediyo kyendala kwabeera rediyo yange gamba buuza Mayiga. See that? There's sign for the roof. You don't know. Ndowooza muwulidde bulungi omukulu Medi Nsereko Ssebuliba ng'awa obujulizi nti Mayiga kyekizibu lwaki Kyagulanyi takyazibwa ku mpewo za CBS. Kale kasita tutegeddewo okuba Charles Peter Mayiga bwe buzibu era bwe buzibu bwa Kabaka bwe buzibu bwa Buganda egwa esaanawo lwa Charles Peter Mayiga. Ndayira singa yali Katikkiro yali mulwanya muli simwogerere, singa yali Katikkiro yali Dan Muli kubanga muntu mulala singa Obwakabaka buli wala naye Charles Peter Mayiga bamutawo to neutralize Baganda okubakyayisa Obwakabaka bwabwe kyaliko naye kati twamutegedde era ensi kati emumanyi bulungi twali gwagenda kukyayisa Bwakabaka okujjako yo okukyayibwa ne famire ye n'eŋŋanda ze zonna olunyiriri lwonna lwe lugenda okukyayibwa naye nga si Bwakabaka bwaffe na Kabaka waffe mwerimba. Kabaka aveewo baleko omwana omuto bwana kontrolinga bwana luwoleza bwana tegeera basanyewo buli kimu kya Buganda tubalaba ebirabo baze bayizungu bayitamu nga bajja kuba bategeera bulaba kutegeera bulungi abatanda bakwetegeera kwesalyawo ne baluwoza ne basalyawo n'abasanyigisa endagaano enfu ezatuusa ku kyekizibu kiriko ne byonna tubiraba kati bijja kutereera bidonga bwe byali bala nnyo bako mwebale kubaako Mukama Katonda gwe nsaba nkubire tujja kuddamu katayimiraba.